Nzikiriza abalungi nti yonna gye musinzira okumpuliriza muli bulungi era Mukama Katonda bakuumye bulungi. Tuyingidde mu episode yaffe ya leero eya Nsobeddwa. Naye nga mugyebaleko gyonna gye mutuusizzaako engalo. Mwebale kulaba, mwebale kusubscribinga, mwebale kumpuliriza, mwebale commentinga, mwebale kulikinga. Essanyu linzijjudde nammwe Mukama Katonda bajuze essanyu. Omwana Jovan yabadde alowooza nti byonna by'akola eby'okutulooka n'agaana okukola n'alowooza okusaka ssente mu bakazi tebimuddire. Essaawa eno bimuddiddemukko asooke ayigemukko. When you fail to learn the easy way, you learn the hardest way. Ngikyengezaako okutegeeza nti omwana ono yaganya okuyiga mu ngeri eri simple. Omukyala amubuuliridde munnange, omuwala Becky abaddewo nnyo ng'amutegeeza mukwano tulina kweyisa bwe tuti, olina okufuna omulimu wadde tegutandikira eyo mu bwa manager nga bw'oyagala. Bonna abagagga tebaatandika bwe batyo, wabula yalowooza zi supermarket zaani nga ne bafunye akalimu amugamba nze sikyasobola kutambula kunoonya mirimu. Kwegamba Jovan eyo embeera gye yeekuumiddemu. Essaawa eno ayayuuya, omuwala yamulesseewo n'agamba nedda nkitadde. Yabadde amufumbira kamere, yabadde amutetenkanyiza, kati essaawa eno ne wakyali bonna baakubira amasimu. Bannange tewali n'omu asobola mmuteerako mutwalo, wabula akyayongera okwejjusa kubanga ne wakubidde mwana muwala Daisy apiiki nze n'amugamba nze simanyiyo musajja ansaba ssente, manyi musajja anteekamu ssente, waakanteekamu mmeka ezo z'oli mu kusaba. Ategeereddewo nti yakola loosi kubanga yali ne muganda wa Daisy nga ye ne wamusindira ekizibu kitya adduka ewa kitaawe n'asaba ssente asobole okutaasa omulenzi. Naye omulenzi ono Jovan era bw'atyo munnange empisa ze yasalawo n'amuleka, kati bye bino byejjusa. Twasembayo nga tulaba abaana bano okusisinkana ng'omwana ono addusa empapula ezaali zisangiddwa eza civil marriage, wabula bwe yazituusayo n'abulirako mami we. Mami yamugambye bikwate mangu obizeeyo, muli baana bato temweyingiza mu ntalo z'abakulu. Era Luuyi amugambye onzise waali byokyezza, bayingidde mangu awo nga bakukuta basobole okubikweka bireme na kutegeerebwa nti mu nnyumba muno mwe biri, kubanga ye muzeeyi akyawakanira ddala nti omwana Luuyi teyaliko kuwolu era teyalaba ku mpapula naye nga yazirina. Muzeeyi muka Alex ayongedde ddala okumukaza amugamba munnange baawange aliwa. Essimu za Alex mujjukire mu episode yawedde omukyala yaziwambye, mukyala we si gy'amusangidde. Namugamba mpulidde bakazi akaza nti nedda ono mukyala wa Alex yali mu kubuuza Alex we gye yasuze teyazze waka n'amasimu tagakwata, mweraliikirivu. Bafundikidde tebabiwadde nnyo makulu, namuwooyawooya n'amugamba ne bannange kyokka gwe n'oyambala ndi eri nkutegekedde obwambalo, ndi eri nkunoonya. Outings zaagala kuluma, omukwano gwazzeemu. Ki ekigaana bannange nga laavu eri waka? Mubitegeera abaagalana, wabula Daisy era ali mu katu. Oluvannyuma lw'okukomekerera nga Luuyi afunye essimu ya Daisy n'agikwata nga kuliko lecturer, ex-boyfriend yamubuuziza mbuulira amazima ki ekigenda mu maaso ne Jovan. Wakati wo ne Jovan mbuulira omanyi sisita nkwagala nnyo. Sisita akalambiridde ddala n'agaana omubuulira amazima n'amugamba byebyo. Namugamba wasemba ddi okwogera naye nti nasemba dda. Nti kale oba ki ekyo kiganye, kale ndaga ku nnamba ye. Wasevinga kaani? Daisy yeekazizza n'amugamba ani yabiseevingako bino? Kuliko lecturer, nze nali naseevingako Jovan. Oba oyagala nteekeko Jovan wa Luuyi? Yeekalizza ddala n'amugamba nedda tekisoboka, nze naseevingako nga tezinnajja. Wabula Luuyi alina ky'ategedde. Luuyi alina by'asensinze naye mwagadde engeri ensonga gy'azikutte mutabumbukidde sisita, wabula kazzaako. Byonna tubirinde tutunule. Nsobeddwa nze byonna ngenda kuba mbikutuusaako. Daisy gy'avuddeyo gamuwunyidde. Mujjukire sisita ono yamugambako n'amugamba ku nsonga ezo ono kazinisita waabwe.
wabula kazini amugambye n'owobeera ggwe mumiitingireyo wabweru munnammwe temumulumya mutwe munawantu temumulumya mu mutima mumiitingireyo wabweru. Naye ekisinga okusesa y'omulenzi y'omu gwe baagalana ku bonna. Ex wa Louis ye boyfriend wa Daisy ye boyfriend wa Becky nga bwe mubalaba abasatu abazannya naye tamanyi nti na bonna baaluganda wabula batuula ne beewa amagezi ku nsonga yo banaakwata omulenzi oyo. Kano kajja tonyumira. Mukulu Alex gye baamusibidde mu nnyumba abukedde alowooza waka wabula oluyomba olubaddewo awo n'amugamba ekisinga byonna ekikulu kya byonna njagala mwana wange. Njagala mwana wange n'amutegeeza nga bwe yali tamwagala naye n'oba oyagala omusajja ebyempaka bino bikola. Omusajja yawambye muwambe n'amasimu n'agawamba. Essaawa eno omukyala akyekyanza agaanye okuwuliriza. Mujjukire asabye amaka tayagala apartments n'asabirako n'okwanjula at the same time. Omusajja aliyo ssente zivaawa obeera ggwe eyo mu comment section dia. Becky alabiseeko ye ng'akasimu kamukubiddwa okuva ewa Jovan wabula mugabe bwonna otula n'olowooza ng'omusajja n'oyagala okukola ndi kuzza mu bulamu bwange zibadde teziri busanga anti ani anti Jovan ayingiddewo. Badiya luno olunaggwa Becky amubuuzizzaako nengerayo mmanyi empisa ze tombuuziza biki ate gwani tukuyita tutya nga tamumanyi nako yasemba mulaba nga muto bambi kimami mu smile yakye ennungi nekimugamba tonzijukira nze Becky ti banange ng'okuze wali muto nekigenda nekimuwa kuhaaga kimami. Omwana ono mwagala nnyo empisa y'engeri gy'akwatamu ebintu abikwataga. Omukazi yenna bw'omutunuulira she's of a good quality okusinziira abawala b'ennaku zino bwe bali. Omuwala advising omulenzi nti genda okole tufune ssente tandikawo akalimu n'otandikira wansi. Bannange oyo abeera muwala ng'akwagaliza. Kino kye nagambye Jovan kye yasudde simanyi gy'anaakirunda. Louis ayitiddwa bukubirire era najja n'asisinkana antis. Bannange nze bano ababiri buli we mbalabako emboozi ekwajjiza n'amugamba nze kusimba makanda ng'asimba ku fuloyo waggulu oweeyo wansi bw'oyagalirawa tikamwetegekere wansi eno gy'anajja nga neetegese suutkese nga mugiraba agambye azze kutuula. Louis amugambye wabula weebale kujja banyumiza emboozi n'amugamba bebi weebale kunfaanana watwala nze ggwe musika. Anti abaana b'abalenzi basikira abawala basenga abaabwe. Amugambye ggwe musika obwongo watwala bwange. N'amunyumiza ku by'empapula wabula empapula zino ziddawa. Becky ng'omwana eyakuzibwa ebintu bino tabirabye bulungi n'agamba nedda kati si waki temaze kubira ddadi nti nedda nze n'ekisenge sinza kitegese Daisy abyeggyemu. N'amugamba sooka oyite ku Louis wabula Louis oluyitiddwa mugambye muba osobola okukomako oyo ne ddadi bwe yandibaddewo teyandimukomyeko wano kyayagala kyakola kyayagala kye yeetuusaako. N'abategeeza nti si yoona atakwatagana na mukyala nti ne bwe kiba ffe kazze katunyumirwe tugenda kunyumirwa ddala ate kirungi nnyo abeerewo baagala essaawa eno kati ennyumba yakavuyo omanyi kye bayita house on fire kyekino era bwe yamugambye nti nze ebyo kino lyessanyu lyange Daisy n'amugamba tuleke tunyumirwe ne badda mu nnyumba nga bw'obalaba. Wabula ekinyumidde nti tenda ali eno yagenze ne bbawe out omanyi nga ye bwayagala omutambuzaako amuggyeko mu environment y'ewaka amuteekeko eno ebbali abeeko obugambogambo bwamusonseka. Bwe yajja okubba obukoddu bwonna bulina taggambira kumpi we banaasanga kyama olw'okuba empapula zaasomoddwa era mmanyi alina kazzaako kaabala twamulaba ng'essimu agikuba. Batambuddeko mu some good places bambi ekifo kibadde kirungi nnyo the green nga olabira ddala
kifo kya kabi nnyo. Baalondera ddala mu butuufu abantu bateeka mu bintu byabwe ssente. Bagenze banyumyako obulamu ng'olabirira bukyusa wabula muzeeyi amugambye kati nze bino. Wabeerawo abantu abagala okkabya bannaabwe amaziga nti ki? Kati ng'oŋŋamba mbu nkyaye enkeera. Bino ttendo by'ayagala kuwulira ng'omusajja amwenywerezezaako ddala mu bulamu. Bye bimu ebintu aleka bye yakola Josh, kubanga Josh yatuuka n'okugwa eddalu bamugamba ggwe otuuse okulaluka. Omukazi n'akubba ebyapa ebitali byo, n'akubba amamotoka, n'akubba buli kimu. Okyaleeta birabo mbu bya iPhone. Mbu mwana muwala ttendo nze yandi ku bwongo waatabeerawo mpulira ng'obulamu bwange tebweyagala. Kati ne muzeeyi wuuno ali mu mmota miizalaavu. Amugambye mpozi ng'oyagala banno bakaabya. Bannange babadde mu mukwano. Ng'olaba ekkwano bwe riri. Bannange. Nze bannange ntuuka kubaagala nansanyuka cause I love to love. Saagala nnyo bantu babeerawo okwekummoma. Saagala nnyo abantu babeerawo nga banyiize. Bannange gwaliyo sweet. Okiwulira otya? Wabula ttenda yina ensonga gy'akoonyeeko. Nti omwana ono hani tomulaba ng'akuze. Akyali ku mwana akuze naye mukimanyi nti ssenga already yasimbye dda amakanda kyatamanyi nti kati ewaka wazzeeyo ekizibu ekirala. Ye ssenga agenda mugamba akoze atya? Ayengedde. Basweet. Tulaba bwe tuyiga. Olukyano media kw'obadde. Nkwebaza wena ya subscribinga, nkwebaza wena akabeerako n'okalaba. Wabula nkujjukiza atanaba nti mukwano tokayitako ka subscribe. Nyambo subscribing, you like the videos, share them. Tubeere nga tweyongerayo. Abwetaaze bonna emabegaawo bonna ojja kuba obufuna okuva ku episode 1 yansobeddwa nzirina climax naye mulina. Tulaba bwe tunyumirwa bwe tuyiga. Comment section yammwe baddiya nagigulawo yammwe tugibeeremu.